Bannakibiina kya Democratic Party bekozeemu omulimu okudduukirira bammemba baabwe abaasibibwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga bawakanya ekiteeso ekyali kyanjuddwa mu Paalamenti nga kyongeza emyaka pulezidenti n'abakungu abalala mu gavumenti. Ab'ekibiina basoloozezza ebikozesebwa mu maka, ebisale by'essomero era ne bawubako n'olubu lw'ekigere mu kkomera e Luzira okubakyalirako. Njagala kubeebaza nnyo abavubuka abo olw'omutima gwe baalaga, kubanga toyinza kubeera muvubuka bulijjo naye nga mu buvubuka bwo olina okubaako ne byokola abantu bye bajjukira mu myaka gye ng'akyali muvubuka bino bye yakola. Abavubuka ba DP abaakwatibwa ssabbiiti 2 emabega baali batimba ebipande ku wankaaki wa Paalamenti nga 2 ku bo baateebwa ate nga 5 bakyali mu kkomera e Luzira. Banna DP kye bawakanya. Abamu ku bakyala baabano abakyali mu kkomera e Luzira be babaddewo ku kitebe kya DP nga bakwasibwa obuyambi buno. Yesenkagale wa DP Nobert Mao atenderezza abavubuka bano bayise abazira wabula n'anenya kkooti olw'obutabeera na bwenkanya ng'ewuliriza ensonga z'abavubuka bano so nga ne kye baali balwanirira kyali kikwata ku buli munnayuganda. Balooya baffe baakola application nga baagala abavubuka bano bafune beyiro, kkooti n'egaana beyiro. Ze nakitunuulidde ng'omunnamateeka nga ndaba tebikwatagana. Guno omusango si munene nnyo, tegwenkana na misango gy'abalala nga emisango gya treason ne terrorism. Tegwenkana na musango gwa ono wa poliisi Baguma. Naye olaba Baguma bamuwa bail naye Bigirwa ne bamumma bail. Ekyo kitegeeza nti kooti kati eyingidde mu byabufuzi. Pulezidenti Mao ategeezezza nti ekibiina kifiiriddwa bakansala 2 balambirira mu kiseera kya ssabbiiti 2 ekireesewo obweraliikirivu nti wandibaawo ensonga enneekusifu ku nfa yaabwe nga n'olwekyo walina okuteekebwawo okunoonyereza okw'enjawulo okuzuula kiddala ekiviiriddeko okufa kw'abantu baabwe. Tewabaawo enkaayana tekyetaagisa kutta muntu, naye ffe ku levo yaffe eya National Executive Committee tewali kyetagenda kukola kulaba nga amazima galabika. Kairat Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.